Weewaawo pulogulaamu tuba tusome mwe tuli tugguse n'olunaku olwaleero. Essuula gye tuliko ey'akatabo aka Pawulo Kirimuttu yeegamba nti Katayira anyumiza abasomi be, ssuula ya 12. Kale mbaaniriza ate n'okubeebaza okuba nga mubeerako ku mukutu. Mwebale kuteekayo comments, mwebale ku layikinganga ate n'okuyita bannammwe mu ngeri y'okusheyalinga ne bajja ne batwegattako. Tujja kusoma obutabo buno bungi n'ebirala ebigenda okuba nga bitugasa oba tugattako. Olulimi Oluganda tulukuumire ku ntikko. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyalo akwata ssente empya n'enkadde. Katayira anyumiza abasomi be, ssuula ya 12 ey'akatabo kano akawandiikibwa mukadde waffe Kulanyi Makalinda. Lukenge yaziikibwa Nasiisi w'omuntu, era mu bantu abo mwe mwali n'abaava gye yali akolera, era abakozi banne bonna basonda amabugo ga siringisi 472 ne ssente 5, era zino zayanjulwa bulungi mu butongole. Wabula ku lukalala lw'abo ab'ofiisi abaasonda, erinnya lya Pawulo teryaliko kubanga tewaali yamusunyaako nga basonda ssente, so nga ate baagamba nti ndi mugezi. Era ng'okuzeka kuwedde nga n'abantu bazzeeyo ku mirimu gyabwe, abakozi bonna ab'omu ofiisi ya Pawulo baatandika okumutunuulira ekikijjama, abandi nga n'okumubuuza tebakyamubuuza, bo nga tebalina gabuuza muntu mulogo. Munnange nno nga bw'omanyi nti ekibi kikira engoma okulawa, n'olwa Pawulo lwayinda ne lukamala, era eyo gye lwayindira ne Katayira gye yalusanga, bwe lutyo ne lulabikako ne mu mikko gy'amawulire wansi w'omutwe nti abataka nkwenge. Mu bufunze Katayira yanyumiza bw'ati abasomi be. Katayira yagamba nti ntuuse munnammwe, kakejja nantabula ku mbaga. Juuzi Katayira wammwe nga mpita ayita eyo emulago, n'endabayo linate eryokya ng'omuliro. Omuvubuka omu muva Bulaaya yatuuka ng'asalawo kuwona masanda, kyeyava aganza omuwala omulungi omubalagavu nga bakola naye mu ofiisi. Baba banaatera okulinnya akasozi Namirembe mpozzi okulayiragana, ate omuvubuka omulala nga naye wa mu ofiisi y'emu. Omukulu agenda maaso n'okusoma, mbu ne yeefuula kaggwa ensonyi ng'omwana abba nnyina, n'asigula Nalulungi oli. Anti naawe gw'omusomi wange omanyi nti abalungi mbwa za nnamaaso. Bino bye njogera si byange bya Katayira. Nalulungi yeekyusiza mu kiti nga mbazzi okugenda okutemya n'okuzibula nga yakkirizza dda okujja kamukusigula mu masiga. Embaga ng'ewedde Kasigula Nalulungi yasalawo mpozi kusalawo asengukire ewala. Mpozi oli gwasiguddeko munne amuviire kubanga baali bamuliraano ate ng'omukwano gwasooka kubasaza mu kabo. Nono yalaba biri bityo n'agamba nti olimba temujja kugumaza mbiro. Mbw abagole ng'abasindikira ag'ente baasimbayo kitooke. Mbwe yalaba ekyo tekimumalidde kwe kulumisa omugole omusajja, kwe kulimulimisa omusajja, era olwali olwo Katonda n'amuvaamu, oli n'amusisinkaniriza n'amutomeza emmotoka. Emulago ow'ebibundu baamutwalayo aliko katiitira. Katayira wammwe nasanga omuntu yakakutuka nga n'okwokyakyayoca. Banca yasamiridde n'okwennyamira mu biwoobe ebingi nga n'omutemwa atuuka mbu okubasaasira. Kyokka Namwandu bwe yamwogerako mu wabutwa ku nkoomi, era awo omutemu yafaawo kibombyambwa. Munnange nange nalaba biri bityo, konze Katayira waabwe ntere ne baasi edda e Kampala. Naye nagenda neewundakanya nti kino nga kikuuno abateka nkwenge. Olupapula lw'amawulire luno buli mukozi w'ofiisi ya Pawulo yalugula. Pawulo yekka ye yali taluguze, naye ate waaliwo omuzira kisa eyasala omukko gw'olupapula ng'aguggye mu katabo n'agutimba ku luggi lwa Pawulo. Mpozzi Pawulo atere yeesomeko mangu. Enkeera Pawulo bwe yali ayingira mu lukuubo olugenda mu ofiisi ye, yasanga embeera y'abakozi bonna nkyufu. Abantu abamu baalabika nga bakyamufu okusinga bulijjo, so ng'ate balina ensonga okuba n'ennaku. Pawulo yalowooza nti oluusi abantu abamu bayinza okukweka ennaku mu bukyamufu. Abamu baayisanga emitwe mu madirisa ne bamulingiza. Mu butuufu abamu baamukubiranga n'ejjambo. Bwe yatuuka ku luggi olugenda mu ofiisi ye gye yakuba amaaso nga ku mawulire agatimbiddwa. Ssebo wange ekyekango tekimanya muzira, naye Pawulo kata agwewa ennume y'ekigo. Ekintu kyonna kyatandika okweyanjuluza mu maaso ge. Yategeera ekyavaako obukyamufu bwe yalaba. Yajjukira okulingizibwa mu malirisa mpozi ne bujjambo bwe baamuweerezanga. Era yalaba byonna biri bityo, ko ye nti wano wafiira mu luge.
ekiwummulo waka. Essuula gye tuliko egamba nti Katayira anyumiza abasomi be, mukwano gwange awuliriza era atambula nange. Essuula ey'12 ey'akatabo kano aka Paulo Kirimuttu, era essuula eddirira esemba. Wabula yalugera nti nsobeddwa eka ne mu kibira yalutuusa, kubanga n'eka Kirimuttu byamusobererayo. Yasanga eddirisa ly'emirango liggule, so nga nalyo yali alisibye bulungi. Bwe yayingira mu ddiiro, enviiri ne zimuva ku mutwe, amatama ne gamuddukana, emmeeme n'emusinduukirira, omutima ne gumutundugga, olubuto ne lumutokota, entegetege ne zimukubagana, kubanga awo we yasanga ebitabo bye nga bitankuddwa nga n'ebimu biyuzeeyuze. Ebifaananyi byonna byali byaseeyase. Yalaba ennamusa etuuse ku nnyooge ne yeesogga ekisenge, naye ekyali eyo nga si kibejjo. Mu butuufu nyinza n'okukugamba nti teyali kantu konna, kubanga buli kantu konna kaali katwaliddwa. Leero omubbi yava mu kubba n'ayera bwezi. Kirimuttu yayagala okutandulula ku bigere mpozi agendeko mu ffumbiro. Eyo mu ffumbiro munnange yasanga omukka gunyooka mu masiga. Ekyo nakyo ate yakyewuunya. Yakizuula mangu nti tezaali nku ezaali zinyooka, wabula empapula. Yakutamako yeetegereze. Okugenda okwekkanya nga akapapula akaali kasigadde nga kanyooka kaali katundu akasigadde ku bbaluwa ye ey'obuyigirize. Emmeeme n'emutyemuka musajja wattu. N'asenda akapapula okukaggya mu muliro. Ddala yali bbaluwa ye ey'obuyigirize. Yali ddiguli yali gye yafuna e Bungereza, yamufuuyisa empewo emeketa ng'omuzira. Ebbaluwa yamuliisanga ebikalu bitaaka. Wadde ezziga ly'omusajja liva wala, naye Kirimuttu yatandika okuyunguka amaziga era yatemera ddala omulanga ng'afiiriddwa. Aba akyali mu kweziribanga bw'atyo, omuntu n'akuba koodi emiryango. Paulo yasangula amaziga agaali gamutuuse ku matama. Omuntu eyakuba koodi teyali mulala, wabula yali Rebeka, omuwala eyali ng'enfiirabulago ya TN ne Paulo mu biseera eby'emabega, era ebyali ng'ebirungi. Paulo omubbi yamuleka buggo, era yatuulaawo n'alowooza ekyokukola nga takiraba. Abantu bangi bajja okumukubagiza, kyokka abamu baalabikanga abamusekerera obusekerezi mu kifo ky'okumusaasira, era nga bakaba baseeneeko. Era waliwo n'omuntu gwe yakwatiriza ng'amugeesa n'amaaso. Mu bantu bonna be yasinga okwetegereza, mpozzi ng'okusaasira kwabwe kwali kwa kungulu, yali Rebeka. Okuva edda mu biseera Paulo yayaganziza TN, Rebeka yali yeegomba nnyo omwana mulenzi ono. Era mu biseera ebimu Paulo yagaana okukemebwa, era oluusi Rebeka yamusoomoolezanga ddala Paulo nga bw'amugamba nti oluusi Rebeka yasoomoleza ddala Paulo nga bamugamba nti ye ate ffe abaddugavu ng'enziro wanditwagaddeko ki, ate ng'olina abazungu ba TN. TN bwe yamala okwabulira Paulo, era Rebeka yamukomekkereza nti TN ate akuleseewo n'agenda n'abayidde entumbwe, naye ndowooza asaaga busaazi tayinza kukuyiwa. Rebeka bwe yajja okukubagiza Paulo, era yayongera munnange okumukomekkereza nti simanyi bano ababbi bakaggwa ensonyi n'ebifaananyi bya TN baabitutte. Ekibuuzo ekyo Paulo teyakyagala nnyo era teyakiddamu. Kyokka Rebeka yeeyongera okumusojja n'okumubojjera ddala ku lowoozi nga bw'amuduulira nti ndowooza era kati namwandu gwono omubudaabuda, ate gwe munno bw'ati onaamuleka ttayo. Wabula musajja wattu Kirimuttu yasiriikirira ddala busirisi. Kyokka nga muli afuuyirira kanwe, Rebeka atera asiibule. Ejja ekitalo aba agenda okusibula, ate omugenyi omulala n'akuba koodi. Yali Ssenyange, era omu ku bakozi b'omu ofiisi ya Paulo. Naye yava ku by'okukubagiza Paulo ebyamuleeta, ate n'adda mu byakubalaata bubalaasi nti nsonyiwa okuba tabalatabula. Ne bannaye Paulo, Paulo olina enkwaso. Ate no Rebeka atuuseyo ddi? Okuggyako nga mumpayo akacupa, gundi nja kumubuulirako.